okusiima bannange ng'eggwanga bw'empeereza ne mwendako okwagala bamaama ne bataata mwenna n'abato ne mwereza mufissa n'obudde okugubaguba eŋŋendo kale awo mbeera mulyaz'amaanyi mu kifo ky'okwebaza ne neeyitira kuutwe neewunyanga enkola ya maama abato twabanga tuvudde ab'enku ng'oluba okusuula wali ensekese ng'akkirira olusukwa dda n'omunyala mbu gwe gubudabuda ensingo gwe gwebaza era bw'atyo n'abandagaza okuva ensiima y'ekikeegamba nkyokuddiza guba mwoyo yatugamba nti omutyabi w'olukwategana era yasaana ekyojja mu biro wabeera atuwoza ebbanja gy'ataayanika nk'okututuma mu bibira kale n'ensiima y'ekikanga ekyo bwabeera muno omwebazangako n'alambulula ekitiibwa ky'olukubu atyo mbu lwe luboobeze yannyinimu mbaagadde nnyo mumanye enjawulo enfumbo omulya nti yajawulawo kubanga nange enjawula agaayo ekimomozo n'abaswankula n'amafumbiro bwe kuba kimuni bwewuwo wanki okubuna ebyalo awo n'omuyisa ayawula ebyebbabe yadde talingiza mwafuuka ndabirwamu eyange neerabira ebiwoomu n'ebitatuuse kikindaga ensobye zange ewatanajja n'enseesaamu mbeera mbalirira obudde bumweresa okubakubanga eŋŋendo nammwe musangewo okwo ku njawulo wakati w'abasajja n'abavubuka ebigambo by'ekikanga kino mu matu gaawulira mbyatuza buvumu sikyabalwa mu bata yadde nga weewaawo sinnatuulula n'okusaba obizuulemu enjawulo bw'onoobeera obyetegereza byatudde mbisimbako amannyo temugayita amaseneekera Adamu ekyamugobye Edeni yali munnewe bwe baali batesa gwali musota mukema mu bitabo ng'era bwe tujja tubisoma Sitaani okutulyamu enkwe yatuyitira ddala kuwa ku lusegere obukyayi ne bujja buvangaawo ne gye buli eno kyankomeredde twejjukanya abazze batuva ku maaso ebiseera ebisinga zitwa nnyimbe kuw'olukonvu bawatanya yadde nga wagendera owadawadako naye weekibwatukira atiisa era byebikanga bwe bitwetoolodde bannaffe ne twawunzika nga tutyo wakati mu ntiisa ey'ekitale ennyo mbadde nga muto baluli nga sinnaba kwekenneenya nsi nga buli andaga amannyo nziyitira ddala nseko baana bange zanjawulo ezisinga baziyita mabikka nsaamu weesembereza ng'oyawula abaffe baatukondera dde emimiro okukula tukuyita okwetta naye ate munnange bw'owangaalanga weebazangako ku Mukama ne wegiba emyaka nga gibalwa ku ngalo olaba bagitukiza balumwa mbu lwaki gyabwe tugikunukkiriza omuntu ng'oyo kyabakugiro kiraba kikwewunyisiza ddala.
kyabulanga kyanjawulo okuva mu bannaffe be tujja tuteesa kale nno n'otamanya munnange nti okkaanya n'abamitema migumba miwuulu egitabalirira zadde yadde nabo balina eriryowo eririsigala netuwunzikiranga tutyo mu mabwa ga birowoozo byabyobeera ebyawongo byeti byewange byonzira okunneerabisa Katonda banange ndifandojja era nekanze byantuuseeko era kwekulwanga okulabika mbeera bannaye nerwanalwanako ensi tegendeka ekaluba nze nalinga ngeraageranyiriza mu biwero ebikwasa kutama si bipya byetuzze tuwulira omuntu n'amaliriro solotyo pampe n'okuwungawungirawungira mu bidduka muli baddembe mulina amaanyi naye amayita esseruka mawago ge balitiginya ku gammwe ng'omuliro ojjera ku bampenja busika omumwa nagukutte enkunga ebintu bino gye bimpamatukira nebijja bimbuza embiibya n'okwerwanako ne bwe mbyetaasa okuzirikanga n'enfuma endabika wakati mbulumi obw'ekitalo ennyo banange nenneerabira abange nga buli kimu baŋŋamba bugambi Katonda w'obuyinza ono ajja kumwebaza paka okuva mu nsi abaatakkiriza gye bazze nga bava nkunga emiwaze gibasombodde mwebale kulwana bannange nyini ggulu abannyongerera ennyo era temujjanga okwo ab'emitima emidduukirize bituyisa ku mmwanyu bino bannaffe abakugu bafunvubidde naye nze omuntu atajja kuvuganya oba okusindana naye yadde omuntu omu nejjiraka bwera ntyo nenviira bukunja masaba mugende munnyinyulire mu maanyi obwana bwange ani alidduukirira kinatidde si bantu bano nekanze buvumu mu myoyo bwe balina naawe bazuulemu enjawulo bonna be twawuliza ku bituteganyiza ne mu byafaayo jjukira Yesu Kristo olukwaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekyo bye bakoleza ddala mu kimu laba bwe bamala omutuga ne bamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye baazimwambuleera abo ne bamubambako mityo kwemuukirana bona enninga ezigula emiwendo w'omukama waffe ne bamukomerera kyokka bonna baakolanga ebyo baakubirizanga ensi esinze kitaawe nze munda ya nnyabo Soomu nti nze navaayo n'enjambaawo musaanye lujja lwa kitange luno ate nange mumala kungattanga mimwa
mulindaga olulagala omutavasanja enkuyege bwerwe wogoma mabika nsamuge mmwentukire ensi eno lwegali bulaka lirumiriza simbangako na busungu buti abampagira munsonyiwe ennyo ote lwandiba oluyimba luno lwandibafuukira ekiraamo kyendeka banja bazze bayimbanga bati ne mugayita emyegejo gy'abakyakaze okukakkana mujja okuziikana abatannakutukira ddala 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 kuba kwe kusiima kwa Mukama ekisa ekingi benkikoledde mu buzibu nembanga endogoyi nga buli wenzira nze nannyini mufu olubeerera nenkwata nga wawunyanga buno bulumige magoba ge muŋŋwanyiza nsaba obuyinza bwa Mukama gye mubijja abo bampereekererengako amaka gange ne gafuma endabika obwana bwange ne bunneerabira emirimu gyange ne gisiŋŋama gyonna n'erinnya ne balifutyanka lyenkoleredde emyaka bameka abakyaga kumidde mbifo omuntu akwonoonera erinnya okusibwa agwana mayisa nabigenderako tuli bazibu bannange n'abatusuza empewo nga tuzuŋŋana n'ensi bafuna akadde eri omumwa bempona okunyuma beeyagaleko ne beetaba mu bikoosi ebyo ebizunza emikoozi gye tusaanyeewo ate temwandibadde mmwe kale olabye enjoka ssebusiru bwazo nze kitone kyange tekuli bbanja saakisuubuza nsimbi kuwenja magoba era tekitalagga bwentuula nekirintaagisa oluwa okutemagana nate nakimanja bwali eyoleka yalinnya nukula gye bakimpola abagujuba n'abavuganyisa ebyabwe baabona ab'omu banyumirwa ennyo mujja kunfunanga mutyo buli omu mu kiti nga bwakitegedde mwekengeerenga mutyo ebinaddirira gye tuli wenzikira n'obumalirivu bannaffe gye babujja okutwerabiza Katonda sebakisandwadde kunga terimbika bange mbabbiddeko Chandiba neche wecha, chebibe bya